yabadde nnungi naye okusinziira ku kyenalabye Navio abantu ennyimba ze ezimu bazimanyiiko chorus n'asooka okutuuka mu kurapinga nga balaba mulabe oba oluzungu lwerungi simanyi naye nga I think for Navio katali yasobola okuba nga ataka ssente yakatwala kubanga VIP abantu baalimu nga tables zaguliddwa so ndowooza mobilization yali nnungiko then era still kati ate Navio yagenza okukola nga talina oluyimba lw'amaanyi nnyo so yaddaze ndowooza ku celebratinga byonna byabadde akoze over 20 years so ze kyendowooza nti turn up tebadde mbi naddala ku lunaku nga olinayo omuntu alina concert ate ng'erina oluyimba ate nga mwagala okuyimba bayinza okwagala obateeka mu category y'emu nti mwena muli ba hip hop wadde nga Gravity ye kati akuba money akuba style ya ssente naye anyway byebyo nze gye nyinza okulaba nga gundi yange Bob Wine yaliyo long time friend ndowooza yali surprise eri abantu abaali tebamusuubira n'ebirala byebyo ndowooza kati bunsalire saliremukko nga sho bwe yali tufundikirire wano. You get across.